njagala kulowooza abantu bali banje otunula kutana apo so kumpa kufaananyi nga batwogera kusiza kutana abantu bali banji ku night ya Saha. Yes. Then ndowooza n'ebweru omanyi omuntu omanyi waliwo omuyimbi ajja najjuza naye n'osanga ebweru nga wajjuddewo babooda nobaawo omuyimbi najja najjuza nga nemotoka nimubulayo mu parking naye bonna nga bajjudde nobaawo omuyimbi najja najjuza nga n'ababooda tewali wabweru kakyeka neero ne parking nejjula nnyo kakati ekibinono njagala kubijja ku bigambo by'omwogezi wa poliisi nuko weesigire era walina okujjula kuba omuyimbi w'eggwanga yaliwo kino kyekireeta poliisi okugamba kiki ekiri wali kyekireeta poliisi okuyingiramu okulaba tewaliwo kajagalalo konna akajagalalo kaaliwo mu linnya lya mutegeka muti ekivvulu nga temutugambye kubanga ennaku zino waliwo amateeka agalambika abategesi b'ebivvulu ekyo kiba kivvulu kati waliwo obuzibu bwa oyawulo otya wakati wa sho ebeera mu kifo buli wiiki kubanga ebbala esasula layisinsi esasula biki n'ekivvulu okusinziira ku poliisi bagamba kasita otandika okusolooza okugjayo ku kasente kiba kivvulu kiba kifuuse ekivvulu kitegeeza buli bbala ekola ekivvulu kati kuba ebbala ezisinga zikola nights kati awo wewali naye katusoke tufune omutegesi oba host n'ebigambo bya Luuku ku byaliwo akawungezi k'olunaku olwo Fonga tanabayimba poliisi yabadde egezezaako omuyimiriza. That's the information gyenafunye because no nga boogera n'ebbaala management y'ebbaala they were trying to handle the situation. Of course fenno nga tetubimanyi ne Saha mwenyini nga tamanyi, so the bar was trying to handle. N'atuuka ku stage, bwe yatuuse ku stage ne bankubira ne bangamba omuyimbi otakkirizibwa kuyimba. This is management of the bar Saha, I think Osi, Dewa and his team. So they told me to stop him from performing. Ngawe chintu kitabuse. Zebazura kwizirira Kenya obawa. Bigamba afande ngo bujye stage. Bifukana na kutina tuna pressure. Izele na Uganda aina lo. Bitofayo kakana. Afana kutaka kupressure kugeti mugambe olumala bwati mukwatirewo tutuba kupressure era bajja kuntwala wali era bajja kunta tukana na muntu yenna nze nilalo zange emulebera mu music go kati nyimba bateeka ntege music bitambula byonna nalabye waliwo abakozi b'oku radio emu wano mu Kampala abakozi b'oku ma TV abantu ab'enjawulo babadde bawandiika nti twakutte King Samu ne tumuddusaawo kifo ekitamanyikidde banange si kituufu King Samu tannakwatibwako embeera eyabaddewo yabadde yakulaba nti no tuteekawo mbeera ne bannannyini kifo nti bannannyini kifo bakoze ekivvulu ne batategeezaako poliisi kivvulu kino kya kuŋŋaanyiza abantu bangi era wali nga bwe muwalaba wali kuvira oba wakava mu bitaala booti waliwo bu junction obw'enjawulo jaamu n'abeera mungi nnyo
parking temalanga ba parkinga ku makubo batandise parkingawo kati security awe yakitegeredde nti munnange bana abantu balinawo omuyimbi ate bateebereza okuba nti no basolooza ne ssente ku muyimbi ono ne tumanya nti ekyo ekivulu kyonna nga bweri enkola oba oli nannyini bbaala oba oli nannyini premises okukkiriza ekivulu kyonna okgendawo mu kifo kyo olina okuba nga wategeezezaako abo ebyokwerinda kyebayogedde nti vida yabadde terina lukisa lutegeka muyimbi because it looked like a concert but we've been doing this tukikoledde ebbanga. We've done it for ndowooza tugenda myezi ebiri kati ebiri n'ekitundu and we've of course undoubtedly grown so big. Tubadde n'abayimbi ab'enjawulo Spice Diana, Winnie Nwagi, Ziza Bafana, Lydia Jasmine, almost buli muyimbi owakabyazeewaawo, but it's the first time for Saha's case webazze ne bayimiriza ate nga abayimbi bulijjo tubalanga on radio and TV. This is not a concert, it's a show, it's an unplugged live. Omuyimbi tamala na dakiika 10-15 ku stage. So we were also surprised, but they will handle. Kigendera kyabwe kyabadde kyakuggalawo kivulu oba kujjako byuma oba kukwata bannannyini kifo bategesi si kukwata muyimbi kuba ye aba ayitiddwa. Kigendera kyabwe kyadde si kyakukwata Saha. Era naye bwe mumubuuza Stewart yajja kugamba nti twamukutteko tetunnamukwatako tannabeera mu kadduukulu kaffe konna. Ne bagamba bagenda kujjako ebyuma or something like that. So nenzirayo ne mugamba nga tetwagala kirabike bubi, yeah. So that's why we yamaze okuperforminga awo naye tukosinga nga bimutamye. That's why abantu abamu lwakuba poliisi yabadde munda abantu abamu balowoozezza nti yakwatiddwa nti maybe probably we yafulumye ne bamukwata or something because wabaddewo embeera but he didn't, tebamukutte, he went home, yabayiseeko. And I'm wondering also like bwebaba badde bateekawo embeera lwaki ate tebayogedde naye ne bamugamba okitegeera.